aga kagwawo Mathias Mpuuga Nsamba kyaliko kizibu ddala olwaleero ebimutuuseeko mu lubiri lwa Kabaka mu misinde egibadde egya Kasameme egy'okukuza amazima ga Kabaka ag'enkaaga mu 9 nkoko baana anti abantu badde bamulangira obubbi Mpuuga mubbi ani yalya Mpuuga yalya anatukana okudduka misinde nadde waka kati nno waka nayo bwatuuseeyo pressure ne zimukuba olw'ebintu ebibadde bimukolebwako olwaleero abantu nga bamulangira amazima ne waka nti emmere mulemye pressure zimukubye bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka olwa pressure erinnya eri waggulu alowooza ebigambo bingi yeebuuza kino yeebuuza kiri talaba kiddako so tulabe akatambi kano tukawulirize bulungi ogenda kumanya nti Mathias Mpuuga Nsamba obulamu bwayonoonese bamwononeseeko n'ennyinta kyetegera kikigenda mu maaso mu bulamu bwe asaba busabi Katonda atambula ayita Katonda mu kkubo nti Katonda kitange ennyamba tutandise tuti tuwe ekitiibwa akiguddeko bino byezo mbagamba era mbagamba mugenda kulaba ebintu bingi never and never kuzanyira ku maanyi ga Kyagulanyi Robert Sentamu nabagamba inanyini masanyalaze ow'ekitiibwa tebamuyisizza manju ow'ekitiibwa tebamuyisizza manju uliriza video osobola okwekaza ne weekaza naye ng'omuntu Katonda bw'aba yamuwa amaanyi ne bw'okola otya maama nnyabo bano abantu bakambwe ow'ekitiibwa atuuse n'atunula ati n'agamba ya Rabbi ng'antunulya mu miransanafu nga nnyiza omuyamba mu miransanafu wammwe ng'asobola omuyamba ne mugana edda wamanyira transformer weerabire yakusitula weerabire yakuteekako amasannyalaze ow'ekitiibwa ne yeewubira jambo nga yazeddiramu ne awuba jambo bwazeddiramu bamuyisizza mu manju kanjitandike mugenda kutya omanyi bwe mba njogera ensonga zino ekikopo ky'obuugi kiteeke ebbali tugenda kulaba ebintu ku mulembe gwa Kyagulanyi tugenda kulaba ebintu mpaka kuwulira bubi Mpuuga Mpuuga kakati munnange kankunyumize olaba badde emisinde gya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka kakati emisinde gino gyatandise ku makya mu nkuba era emisinde gino kati Mathias Mpuuga n'akabondoke akabondoke akabanyakuzi bapulaninze ne bagamba what can we do ne bafuna ganga yaabwe eri gye mwalaba yakola kyeyalumba kato yalumba kato ne bagigamba mmwe kati mujja kudda wali mu bantu we boogerera ku mukulu nga mmwe mukola ki musaagambiza munange bagenda bamwanjula nti mukulu Mathias Mpuuga Nsamba wali ku mukolo awalwagiza abaana ne bamugamba ogana biki omubbi bamwaniriza n'alyoka awulira kakati kansooke mbazzeeyo omanyi amaanyi g'abantu gazanyisanga Bobi Wine alina amasannyalaze njagala Robert Kyagulanyi Center president waffe olwaleero mbalage ekibadde mu misinde Mpuuga atuuse nga takyazitowa omanyi okumutuuza wali ne Joel Senyonyi n'awulira nga talina kyasobola mugamba n'awulira ng'empale ng'amagundi gano gamubugumye n'awulira nga ggwawo okuma bannayuganda tebakyasonyiwa nze nkakasizza olwaleero ow'ekitiibwa agenza okudduka ati ya Rabbi nga tewali amunyega ya Rabbi nga yeemwenyesa bwemwenyesa kankulage wano bamukubyemu n'empi kambalage mugenda kutya bano tebaseka abaana bali anirule bannayuganda they are anirule mama Bobi Wine alina amasannyalaze Mpuuga n'akabondoke ekintu kibatuddemu Museveni kimutuddemu Muhoozi kimutuddemu projekiti yaabwe Anita Mongi ebatuddemu okumanya ekintu kibatuddemu olwaleero badde bastaginze buli kimu
n'ekiganye bagenze okulaba Dax Katero bajja ku stage bayimba Bobi Wine agamba Mpuuga wabadde mu mmotoka g'akasajja kazitowa noyo agenze okulaba leta Nina Rose Nina Rose nga kubanga nze nabagamba bw'oba oyagala eseekwagale bw'oba oyagala abantu bakwagale taginga amasannyalaze yekyagulanye owekitiibwa yesimu nga tegendako esimu yagakunkola kinjabbalaga nga bamwambula seyalinga message abantu bafune message nga bamwambula bano banirule tebaseka mama okumanya owekitiibwa agenze nannengera wali nga mugamba nagamba kati abadde awo ng'atuuka genza okulaba ttiimu agala bano bana tebanjoole naye nga security ayina abasajja babawadde security bali omanyi bano batwapusuuta omanyi bano abasajja abakuba game naffe tuba tudde tugaye babakuwadde kale nga bali muzi ango balina zino emigemera wala abamu bali muleeya kati baatudde mu meeting ekiro ekikeeseza olwa ne bamugamba olina okwekaza era deploying omusajja nkubulire kino ekintu nze waliwo anyumizaawo nangamba okimanyi nti emijoozi Mpuuga egije yagigabidde abantu be bakifeesi be n'abagamba mukeere mu lubiri buli omu 5 bwe mba nziruka wali muwage bawaze bamugaye nedda taata famaanyi gakyagulanye kati kambalage wano muwulire bana abaana bakambwe these people anirule kambalage nga bamuyise manju owekitiibwa n'atuuyana owekitiibwa n'agamba naye akkiriza nti amasannyalaze kyagulanye amasannyalaze yagayina kambalage wano omulaba kati omulaba aseka naye nga baali nabo bali ku masimu sooka olabe emmundu ogirengeraawo emuli mabega bano bonna b'otunuulira abasirikale be bamulya naye ng'abantu tebamuliiko kadaba oli amuliraanya ali ku ssimu oyo wa security kambalage wano omulala kati olengera ono bonna abo ba security naye nga yeekaza olubuto zansanze sooka olabaawo nga yeekaza okuba ebintu byabadde bizibu kambalage wano kati laba ebintu bikola obubi nze bannaye nabagamba era nze nabagamba kati abaana okuma abakambwe kati laba wano agenze n'alengera ttiimu etaseka yanirula ettiimu nagabazze olisiye mumiransanafu baba capa sooka olabe tebanjoola mama olya 5 bibojabojeza omusajja 5 bimulakidde ati nawulira nga owekitiibwa gwawo sooka olabe namugamba tozanyira ku Bobi Wine gw'omubaka palamenti ali eyo ng'oyagala okutegeera ensi nze wentegeeredde amaanyi gakyagulanye akasajja kakyayina amaanyi akasajja kasitowa nze ntidde n'okutya sooka omulabe tebanjoola agenze n'ayitaayitamu ali nga bamubanja 5 n'ayitaayitamu awo nga bamugamba 5 biruwa olaba n'agaatawa kambalage na wano mugenda kutya kakati kino kyekibadde ku misinde wulira nkyakulaga bano ero ganga evudde bwayise nga bano bani ani yalya Mpuuga yalya nembabuza yalya ani mbwani yalya owekitiibwa agenze n'atuuka ku nnanta wetwane ngamba kaweddemu ayina akakofiira ke keyataddeko ako ow'emmundu gabutunulidda nagamba mukama wange awo tuyitawo okumanya wekitiibwa president Kyagulanyi alina amasannyalaze olwaleero ensi yonna ekkiriza omukulu
gamumyuse nawulira ng'embeera ekyuse nawulira ensi ng'eweddewo kambalage vidiyo mugenda kutya kati vidiyo ey'olunaku olwaleero njagala etandike bweti nina messages ziringa 3 abasajja bano sebo president mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu balina ke babala era nsaba muwulirize ekigambo kino kye ngenda obbagamba nti akabondo kano bali mu kulobinga ssente era kalimu abantu 4 bengenda okubagamba balina kye bali mu kutambuza ekyebisiyaga okuba National Unity Platform era bano abakulu kiriki yaabwe ng'ekulembeddwa Mathias Mpuuga ne ttiimu bagenda ku mikutu egy'enjawulo ne mu bannaddiini ab'enjawulo nga bagezaako okusiiga enziro ekibiina kya NUP ne President Kyagulanyi. Omanyi obusiru bwe balina bubalowooza buli muzungu gw'osiikanye wa bisiyaga. Nze nakulira mu Ekereziya Katolika. Ekereziya Katolika bafaadha bannaddiini baleeta abazungu. Abo abazungu be mulengera obwongo bwa Mathias Mpuuga n'akabondo ke baagala kulowoozesa bannansi nti abazungu ow'ekitiibwa Bobi Wine baasiikana basiyazi. Bannayuganda tebageza ne babasiruwaza. Era bano abakulu twagala okubabuuza muleese ebifaananyi ebikadde ow'ekitiibwa President ng'asiikanye ba Jesse Jackson muleese ebifaananyi byonna luli bwe mwali mu kibiina mwali temukimanyi nti be mugamba basiyazi. Jesse Jackson ayogerwako mu byafaayo kati bano baagala okutwistinga ekintu kino ebisiyaga tekyali problem President gyalina kwogerako ekiruma bannayuganda kwe kujjako Museveni kati gwe Mpuuga bwe mubanga mulina Anita Amongi akabondo kammwe njagala kubuuza mukulu Mathias Mpuuga ojje ku vidiyo eno Joyce baagala njagala ojje ku vidiyo eno bino bye tuli mu Sikatemba abaana bafudde abaana battiddwa njagala muhoozi Kayine Rugaba n'ekitaawo Yoweri Kaguta Museveni mumbuulire ebigambo bino. Andrew Mwenda yayimye mu kamera n'ategeeza ensi omusango gw'ebisiyaga nga bwe bagenda okujulira. Andrew Mwenda musiyazi era Andrew Mwenda bannaddiini nammwe Bampuuga temumwogerako era eggulo limu ng'amaze byogera ne bagamba muwoozi project ekintu kino kigirya ne bafulumya ebifaananyi bino laba omulaba Mwenda ne balaga eyo mbagaki bageze ne badikorating ewantu ne bagamba afunye omukyala mukyala kikumbaga asobola okwambala bw'atyo mukyala kikumbaga asobola okwambala bw'atyo kankulage ne balaga nga bano bati mawu bamuli emabega nga kibalya naye nga bano bonna mawu n'akabondo kaabwe okalaba. Andrew Mwenda yamaze kubanga Andrew Mwenda avuddeyo ng'akyogera mu lwatu awagira ebisiyaga awagira ebisasiro era sinnawulirayo Mpuuga Abedi Bwanika n'akabondo kaabwe nga banenya Andrew Mwenda. Bobi Wine president wange takyetaaga kuddamu kwogera ku bisiyaga tabiwagira era munnayuganda gwali mu kubuzaabusibwa bano balina ekigendwa kyabwe mission nene. Ono Abedi Bwanika mumulaba n'akabondo ke kati ngenda ba information we mujja kutya bana basiru bwe batuleyo batulowoozesa nti tetutegeera era bamanyi njagala mukulu wa Abedi Bwanika ojje n'akabondoko njaba na Uganda Mpuuga weyambudde ensi n'ekutegeera kati wafuuse bodyguard owa Anita Amongi omulaba yewe ekitiibwa ono Panado mufere gwanyumya naye omulaba etunula gy'atunulamu nagamba bweyanika ensi egenda kulaba obuwawaatiro era ensi ejja kutegeera bino bye tulimu si bya kusaaga bino bye tulimu si bya muzannyo. Nja Alex Waiso amufumbiro muntagingire waliwo message nyengendo muwa kadaaga kakati nga ngenda ku nsonga eyo
nabaga waliwo omukyala yankubidde Justin Katantazi gwe nayogerako eyatta omugenzi Lawrence Kakooza gwe nabalaga omwami oyo yali musanyufu nnyo ku mbaga n'agamba information gyempadde ya bulimba. Mukyala Justin Katantazi nabaddeyo nkulage entaana ya bbaawo ekyo mwamutta bwe mwamala okumutta gwe kye wamusasula mukolera ntaana omusajja oyo mumujjukira bulungi oyo eyali omusanyufu yeyo we baamuteeka waawe baamuteeka kati njankulage nti nina information egenda okwabya information egenda okujjamu ebyenda yiye entaana. Yuyo omusajja mukwano gwammwe yali omusanyufu omukyala yamumaliriza awo nvuddewo kati ngenze ku nsonga enkulu. Nja message eno mujulize bulungi. Mukulu Alex Waiswa Mufumbiro njagala ojje ku ebya Mathias Mpuuga nsamba ndowooza obitegedde obulamu bwe tebukyali kyekimu nga bwe yali kati ebintu biralamu byakyukamu abannayuganda tebongedde okumulagira ddala nti talina kyali nti ali bwereere era nti ensimbi zeyabba obukadde 5 mubbi nnyo nnyini ddala kale akyaswala era akyaswaluka naye asobeddwa eka ne mu kibira yeebuuza w'abaakwata okuva mu nsonga zino naye tewakyali musajja wattu ekintu kyakigwa nakizanyiramu kakati kiri mu mmuli akimusaanyawo kimumalawo naye tumusabire ebinaddirira byonna Mukama yamanyi naye nga tebijja kuba byangu gyali. Mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubigambe Ddunda Lugaba Namugereka bwana bakkiriza batayi mweraba.